Mwasi muteba na Uganda abali ku the updates online page abali kubako mwe bali kuberanga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu kuwanga Uganda. Mbalamusiza nnyo, manyite mwasuze bulungi mwasuze bubi nnyo nga mwagala okumanya amawulire agali ku president waffe. Nabadde mbawaddeko ku updates olunaku lwajjo ekiro nga mbategeeza nti president waffe abasajja bamukutte ne bamuleeta mu helicopter nga bamujja e Kalangala era eventually ne bajja ne bamuleeta ewakaawe. Nadde mbawadde ku update eyo naye ate abamu nga mugibuusabuusa, but it was a true update. Nabagamba wano ku the updates online page Mr. Update bwe manga nkugambye ate lwaki owakanya. Nolwekyo yembeera eriwo gye mwasuze temuteredde nga mufuna amawulire ag'enjawulo naye nga embeera bweti bweri president waffe n'abanga bw'atyo bw'atyo bwe yakwatiddwamu mu nkwati bwetali nnungi era ne bajja ne bamusuula mu kikomera ate abasirikale ne basigala awo nga bakyali ku kikomera kye tebavaawo. Naye enkya ya leero essaawa 2 zennyini e Uganda kubulako eddakiika ntono nnyo, kubulako eddakiika 3 president waffe wa Uganda addako agenda kubeera mu press conference era wano ku the updates online page tugenda baweereza live. Wano ku the updates online page tugenda kubaweereza live. Nolwekyo president waffe agenda kubeera live Magere, tugenda kubeera live Magere era Mr. Update enteekateeka egenda kubaawo tugenda baweereza live update okuva e Magere musobole okumanya president waffe mbeera ki gyalimu, ababuulira olutabaalo nga bwe lwabadde. Nolwekyo bambi mwasuze bubi mwasuze mutudde olw'okuba mwadde mufuna amawulire nga ganjawulo. Naye nga kyemulina okumanya yadde president waffe ye basobodde okumukomyawo, but other comrades omuli Edi Mutwe, omuli muganda waffe Mbogo, omuli muganda waffe Nubian Lee, omuli Sky Soldier ne ba comrades abalala bonna bakyali under police custody. Bali Masaka ku CPS eye Masaka Central Station Masaka gye bakyabasibidde ba comrades bafaabo. Era ku makyankedde n'enfunako ku ba comrades abamu bakubiddwa nnyo baba tokyalinze, tebali mu mbeera nnungi. Ba comrades baffe bakutte ne president waffe mbawulizaako ne bangamba Mr. Update embeera tuli mu mbi nnyo. Akaduukulu kamu balimu abantu nga 3 mu kaduukulu kamu. Akaduukulu akalimenti okubeeramu abantu 4 kalimu 3. Can you imagine? Ate nga abamu tebali mu mbeera nnungi nga Nubian Lee yakubiddwa, Edi Mutwe yakubiddwa, Mbogo yakubiddwa, Maaka duleva wa president waffe naye yakubiddwa. Nolwekyo ba comrades bafaabo bo bakyali under police custody e Masaka. So yembeera bwetyo bweri abali ku the updates online page, kubanga manyite mwasuze bulungi mubadde mwetaaga okubeeranga amawulire gano mugafuna kumakya immediately Mr. Update abategeeze ensonga zonna nga bwe zitambula. Naye nze nabagamba obakumanga muli updated wano ku page yaffe ate nga bwe mbabuulira biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda kyobola mumpita Mr. Updates. Nolwekyo bakomrades baffe ate bali mu mbeera nnungi. Sky Soldier tali mu mbeera nnungi. Sky Soldier yakubiddwa musajja waffe akwatira page yaffe eno eya the updates online page yakubiddwa. Waliwo ambuuza ate Sweet Mama tali ku tiimu eyo, ate ye Sweet Mama ali ku tiimu eri ey'ekkole, tiimu gye baakwata ekkole yo ate Sweet Mama kwali oyo naye ali mu mbeera mbi nnyo. Sweet Mama ajjukira bamukwata mulwadde, ye ali ku tiimu eyo gye baakwata ekkole ey'abaana 23. Nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page. Sweet Mama mulwadde nnyo era naye twongere okubeera nga tumusabira essaala Omukama Katonda abe nga amusuusa, naye nga abo bonna beetaaga buyambi bwaffe. Naye nga tiimu yaffe eya security eya president wa Uganda addako, tiimu yonna eya security eya president wa Uganda addako eri under incarcerated wali ku CPS e Masaka tiimu yaffe eya president waffe
ewa president waffe emukuuma nolwekyo president waffe talina kati mukuumi yenna ku bantu baffe abalina okubeera nga bamukuuma because tiimu yonna bagikutte naye nga shortly any time from now the next president of the Republic of Uganda is gonna address the nation. Any time from now, the next president of Uganda, that's none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu, gonna be live shortly. Ayogere ku mbeera eriwo ate ababuulire n'abantu bonna abakwatiddwa olunaku olwajjo. So the next president of the Republic of Uganda, the next president of the Republic of Uganda, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, agenda ku addressing the nation live from State House Magere, live from White House Magere, live from White House Magere. So ge mawulire agaliwo abali ku the updates online page. Mbadde nyino bakeeza mbawe update yeno kubanga otulo twababuze temwebase ate bwe nabawadde update ngamba tegeeza nti president waffe ali waka nga ate abamu muwakanya nga oludda muli batuufu kubanga ne poliisi etuzanya nnyo dingi but Mr. Update wabanga yagambye ate nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda dako abamukama wange is my boss ng'ovudde kubeera nti is my comrade in struggle is my boss ekyo mulina okukimanya. So nyina okumanya mukama wange ali mu mbeera ki ekyo kinkakatako okumanya president wange embeera gyalimu. Nolwekyo amawulire gemba wageego agali ku president wa Uganda dako Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda ku addressing the nation today at 8 AM agenda kuba ayogerako eri eggwanga okubategeeza embeera eriwo naddala mmwe abali ku the updates online page era tugenda ku streaming live from Magere. Tugenda ku streaming live from Magere okwongera okulabanga enteekateeka zonna muzifuna ezigenda maaso eri president waffe owa Uganda addako. Nolwekyo yembeera eriwo mmwe abakatwegattako wano ku live update eya Mr. Update nga tugenda kujja ne president live genda kubeera nga mulabako n'amaaso gammwe nammwe abatasuze bulungi tusobole okubeera nga muddamu ku luyingo sharing ayita munno share this video comrades, share this video. Our president gonna be live shortly within the next 25 minutes. Our president gonna be live shortly. Just keep updated on the updates online page okulaba nga buli kimu mukifuna bulungi nnyo naye nga abamu otulo twababuze abantu basse bankubira paka budde kukya. Mr. Update president ali mu mbeera ki of which nga muli batuufu okubuuza president embeera gy'alimu kubanga ako ke kabiriti kokka ke tulina ate ebula ennaku ntono nnyo twambale engule tulabe ku bukulembeze obulala obukulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwekyo bambi obuteebaka ne musula nga mutudde muli batuufu bamba mwagala mumanyi mukama waffe embeera gy'alimu Robert Kyagulanyi Ssentamu. But it's gonna be live shortly wano ku the updates online page era mugenda kubeera nga mumulabako n'amaaso gammwe nga addressing the nation ku mbeera eyabaddewo olunaku olwajjo etaabadde nnyangu. Mbeera yajjo teyabadde nnyangu, embeera yajjo teyabadde nnyangu n'omulundi n'ogumu mwe abatugoberera wano ku the updates online page. Then stali wali kuchambuka. Our president gonna be live. Our president gonna be live shortly. Nolwekyo manyite mwasuze bulungi, manyi ensura gye mwasuzeemu si nnungi naye ensonga zonna tugenda kubeera nga tuzibatuusaako mwe abali ku the updates online page nga tujja the next president of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu, president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page, abali ku the updates online page. Sharinga yita munno abantu bonna mbategeeze
ti embeera si ya mulembe mu ggwanga Uganda. Bakomuledizi baffe mu struggle bakwatiddwa ate ne bakubwa bubi nnyo. Muganda ffe Eddie Mutwe musajja ffe yakubiddwa. Muganda ffe Maaka naye yakubiddwa. Muganda ffe Mbogo naye yakubiddwa. So mbeera ya bunkenke mukubiri. Embeera ya bunkenke abali ku the updates online page. Mbeera ya bunkenke abali ku the updates online page. Nolwekyo our president gonna be live shortly. Nolwekyo bulindirizi enteekateeka yonna nga bwegenda okubeera. Saawa 2 zennyini tugenda kuba tutandika the presidential press conference eya mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. The presidential press conference eya mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwekyo embeera bwetyo bweri abatulaba n'abakatwegattako wano ku page yaffe eya the updates online page. Naye nga twasuze bubi ffenna, mwasuze bubi, nange Mr. Update nasuze bubi nga tugezaako okulaba nga tumanya president waffe ali mu mbeera ki. Nolwekyo mwenna okukakkana emitima nga mumulabyeko ovuwiiki muli batuufu. Mwenna okukakkana emitima nga mumulabyeko. Naye nga bwetyo embeera bweri abatulaba n'abakatwegattako wano ku the updates online page. Abakatwegattako ku the updates online page. Naye nga temutya president waffe owa Uganda ddako. Tugezaako okulaba nga enteekateeka zonna tuzitambuza. Mulina okumanya amawulire agamufaako buli time. Kubaka n'akaseera ke tulimu kannaku ntono nnyo ezibulayo, twambale engule. Tubula ennaku ntono nnyo. Gobogobeera. Tubula ennaku ntono nnyo twambale engule. So nga tubula ennaku ntono nnyo twambale engule, kye tulina okukola kiri ekintu kimu, kwe kulaba nga enteekateeka yonna ekwatagana ne president waffe wa Uganda ddako tugibategeeza. Naye nga mulina okukimanya nti amaanyi mangi Kyagulanyi, amasannyalaze mangi, kyova olaba abasajja batidde nnyo. Naye nga mujjukire waliwo ttiimu yaffe ey'abaana okuli sita wa Uganda, okuli Waswa, oli eyali ne mukanda waffe omugenzi Liita Nabukenya, okuli Guild President Makerere University, okuli muganda waffe Guild President Nkozi University. Abo basobodde okusimatuka, naye apparently balina cover gye balimu, beetaaga our assistance okulaba nga basobola okubeera nga bava mu cover gye balimu, basobole okukomawo ku lukalu. Balina ekizinga kye baliko, era we basuze basajja battu bakedde ne bangamba Mr. Update gwe olina okubeera ng'otuyamba bambi, tuyambe Mr. Update munnange. Tulina ekizinga kwe tuli we twasobodde okuwagamira. Ekizinga ekyo sijja kyogera for security reasons, naye nga beetaaga okubeera nga bava mu kifo ekyo mwe bali. Okuli Waswa, kuliko Guild President muganda ffe Katerega Julius, abo nabo tebali mu mbeera nnungi. Oluvannyuma lw'okubeera nga basuze mu ttale, basuze ku kizinga ekimu gye basobodde okubeera nga beekukuma, nga abatamanya ŋŋamba baagala okubatuusaako obulabe bambi. Jjukira embeera bwe yabadde ewaawo, buli omu ng'anoonya waayita. Nolwekyo basajja baffe abo bambi ne basobodde okubeera nga bakola ki, nga bafuna we bagamira ku kizinga ekimu. Era bankubiddeko ekiro ne bangamba Mr. Update, twetaaga buyambi bwo tube nga tusobola okuva kizinga wano, olw'ensonga balina okufuna akaato akasobola okubeera nga kabasomosa. Balina okufuna akaato akalina okubeera nga kabasomosa. Akaato ako nako kaba keetaaga ssente. Baba balina okufuna ekidyeri ate kisomose emmotoka, kubanga balina emmotoka ndowooza 5. bwe baŋŋambye emmotoka 5 ez'abaana abamu be bali nabo, bali abaana 11. Bali abaana 11. Olwekyo ku kizinga eyo nze kasanalabye nga ab'SFC amagye military balumbye, ne mmanya nti tewali seefu. Era kyova nakoze live nga mbagamba musabire nnyo ttiimu yaffe egenze
timu yaffe egenze bambi mugisabire nnyo kubanga abatujju kasita twabalabye nga basimbula bagenda kasita twalabye abatujju nga basimbula bagenda fena nitufunamu okutya weewuunye okuddira n'osindika deployment eyo yonna ku mazzi ekigendererwa kyabadde ki deployment ey'amaanyi n'ogisindika ku mazzi n'ogisindika ku mazzi era abaana baffe bawonye butagwa mu mazzi kuba yo tiya gaasi gwe baakubye yabadde asobola okubeera ng'aleetawo embeera abaana baffe ne bagwa mu mazzi naye Katonda yatusaasidde bambi abaana baffe ne baba nga tebakoze eki tebagudde mu mazzi naye nga embeera eyakoleddwa olunaku olwajjo yabadde embeera mbi nnyo ebitongole ebyo by'okwerinda omuli poliisi omuli military omuli n'amagye kuza kwabo omuli n'amagye nolwekyo embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nga muli wano ku the Mr. Update nga mugoberera byonna ebigenda mu maaso naye nga tujja kubataasa bambi tujja kubeera nga tubataasa baganda bafaabo abaana bafaabo abali mu mbeera bwetyo nolwekyo ngezaako okulaba nga ngamba tuusaako ngezaako okulaba nga mbatuusaako Mark the choice ange Mr. Update nze neetaaga okuyamba tewali tabbu tulabe nga baganda bafaabo nabo basobola okubeera nga bavaayo gye bali babe nga bakomawo ewaka nolwekyo era bwe batuuka ate nja kubanga Mr. Update ntwala kigudde waani mbe nga nsobola okubeera nga mbalisiivinga mu ngeri emu oba mu ngeri endala naye nga abaana beebo baana baffe beebo abali mu mbeera bwetyo nolwekyo mawulire siga ssanyu mawulire gannaku woyiseweyo mawulire siga ssanyu mawulire gannaku nnyo ku mbeera eyabaddewo olunaku olwajjo so embeera bwetyo bweri president waffe wa Uganda addako that's none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu bambi yayisiddwa mu mpisibwa etali nnungi olunaku olwajjo President waffe yayisiddwa mu mpisibwa etali nnungi olunaku olwajjo era lwakuba nti president waffe musajja mugumu naye abakubanga muntu mulala singa tasobola kujja mutwe ku ttaka olw'ebyamukoleddwako olunaku olwajjo kubanga teebereza bamukutte bubi bamubeezezzaawo bamaze bamutadde mu nnyonyi helikopita yamuleese helikopita ezo tetuzeesiga era nze kyavola neewuunya nnyo abasajja bano omuntu asobola okubanga yeetaaga emergency ne bagamba nti tewali ambulance tewali ki ne baleese helikopita oba okiraba baleese helikopita okuteekamu pulezidenti waffe naye muntu asobola okubanga yeetaaga emergency mukyala agenda kuzaala ne bagamba nti emmotoka tewali kanu imagine ne bagamba emmotoka tewali naye weewuunye basobola okufuna helikopita mwe basobola okuteeka pulezidenti ne bamuleeta naye nga ate basobola okuvayo ne beerabisa ne bagamba nti tewaliiwo ambulance tewaliiwo standby ambulance esobola kuyamba bantu tewaliiwo standby gundi helikopita esobola kuyamba muntu ng'afunye ekizibu naye wano bagireese olw'okuba nti balina ebigendererwa byabwe nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page mbeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nga tugezaako obatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso naddala mmwe abali wano ku page yaffe eya the updates online page but we gonna be live shortly with the next president of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu we gonna be live shortly so bwetutyo bwe tuli tetukeeredde mawulire ga ssanyu because an attack to one of us is an attack to all of us ekikwata ku member waffe omulala yenna kiba kikwata ku ffe ffenna so bwabaawo embeera enyigiriza member waffe ffenna tetubeera happy tubeera mu maziga ag'ekika ekyawaggulu nolwekyo mbeera si nnungi mbeera ya bunkenke naye nga tujja shortly ne president wa Uganda addako Robert Kyagulanyi Ssentamu mu press conference gyagenda okwogerera mu kasooke mbayo ku Dennis City naye twakwataganye dda naye ababuuzeeko
Bannange mwasuze mutya abali ku Mr Update online. Bannange amanya ne dobozi nze Senono Dennis gwe mmanyi nga Dennis the Flag Raiser. Tukedde wano bwanna bwanca okulaba president dala ekituufu ali safe ate nga twagadde era tubagumye musolo kumanya nti president wali era ali safe. Si president wali ali safe ali bulungi naye tiimu yaffe yonna abaana bonna abalwanyi security yonna yakwatiddwa eri Kalangala bagikyusiza eri Masaka kati. Bannange tusabire abaana baffe bonna abasigadde eyo. Kati wandesa ya lero tuliwo batini nnyo kuba abaana basinga abakwatidde eyo ku mwalo. So bannange tusabire eggwanga lyaffe, tusabire baganda baffe abo, tulabe olunaku lwa leero, tulabe ki ekiddako mu press conference ya president. Tulabe ki kuba obudde bonna president agenda kuba ajja okwogerako gye muli. Katumale tuteekateeka ekifo tulabe nga president ajja gye muli. Bannaye tubagala nnyo mwenna abatulaba abali ku Mr Update online. Budde bonna president agenda kuba ajja live by sawa 2 tusigaza eddakiika nga zizo si nnyingi nnyo president okuba ngajja. Abaana basinga bakwatiddwa ndamubuuza ejjo nabuuza Denset yabadde ku mpingu oba yadde Dan Magic. Bannange saabaddeyo olunaku ejjo saabaddeyo. Dan Magic bamukute ndaba nino abigana naye sinaba sitegedde bulungi. Edi muto yadde ku mpingu ne blaza aibo ne bachali bafa abalala bangi nnyo abalala babakubye Nubia ne bamukubye yadde ayika musayinga mungi nnyo Sky Soldier abaana bonna babayisiza bubi. Government eno yayisiza bubi abantu baffe ate era kitalo nnyo ekya mutuuze munnaffe eyo mu Kawempe Mando okubanga abamukubye amasasi. So we batandise batandise okubanga batulugunya abantu n'okubatta n'okubabuzaawo. Bannange twesabire tusabe nnyo tulabe nga tujjako dictator. Tuli wano eno Magere bannange ndoza mulengera tuli Magere maka ga president president addako so obudde bonna president agenda kuba ajja okwogerako gye muli era tugenda kuba tubatuusaako information obudde bonna mugenda kuba mubifuna kuba ffe wetukeddewo nga tulina okubaawo kuba twazze jjo akawungezi ne tulemesebwa okwaccessinga president oba okumutuukako twalemeddwa amagye gatulemesezza kuba gabadde awo wabweru ne gatulemesa okutuukayo. So kati olwaleero tuyiseewo na kibuli lobadoba style ne tulaba nga tulina otuuka eri president. Era president agenda kwogako gye muli tulabe ng'ate tuyambako ne baganda baffe abakwatiddwa. Map Media simanyi bannaye mumbuuza Map Media simanyi oba yabaddeko naye nga mutabani we ye yabaddeyo naye ye yennyini simanyi oba yabaddeyo. Mr Update Map Media yabaddeyo simanyi bannange kyekyo. So obudde bwonna president agenda kujja okwogerako eri eggwanga. President agenda kujja okwogerako eri eggwanga obudde bwonna. President agenda kuba ayogerako eri eggwanga bannange. President agenda kuba ayogerako eri eggwanga ndooza amakamu galengera agawa president. Ffe twatuuse dda weetuli nnyo twakedde ku makya nnyo obudde butusanze wano eno so kati tulinze president kujja kwogerako eri eggwanga. President ow'ekumi addako kambawe Mr Update mala ogenda oteekateeka ekifo president wagenda okubanga ayogerera. Dennis Katumute agenda ateeketeeke president wagenda okubeera nga ayogerera. Jjukira tiimu yaffe erina teekerateekera president yonna bagikutte kati mu kiseera kino ali mitambo gy'okuteekateeka president wagenda okwadressingira eggwanga Dennis Te. Kati Dennis Te ye Katumute agenda ateeketeeke president wagenda okubeera nga ayogerera kubanga tiimu yonna eteekateeka ffe ne tujja buzinga buli kimu kyateredde dda yonna bagikutte n'olwekyo Dennis Te kati yakiri mu mitambo naye nga president agenda kujja shotire ayogereko gye muli. Mulabe embeera gy'alimu si nnungi kubanga president waffe oyo
mumanyi wabaawo mwana waffe ali mu kunyigirizibwa okw'ekika ekya waggulu tabeera musanyufu abeera tali happy ate nga ne basajja be baakubiddwa. Alo waswa gye bali kaakati ndi live wano muli mu mbeera ki kati saawa eno tuuse tulina kyali waffe ayagala otusaza akola ku kidyeri kino kiseeri twayitawo nga tujja so ayagala tusaza naye ngezako nikunga ne basiita kisobola kuwafuna ati sofa tuli abantu 7 emotoka yaffe kati ayagala gezaako tusaza. Sente mmeka ze yeetaaga okubasaza? Tugenda tumuwe emitwalo 5 naye n'emmotoka mwegini yaffe gye twasuze nga tugomoka ekyo kyonna aye tulina TX enywa. Kati ekyetaagisa ki? Kyagisa y'akasente mponalebo. Sente mmeka? Twetaaga emitwalo 5 gyo n'omusajja n'emitwalo olowooza nga 10 gy'amafuta okutujja e Masaka. Akati guild president olina yawo? Yes tebo. Guild president mugamba babaleeta abajjaasa abalala. Hello. Guild president gye bali mugana wange? Kale mukama wange gye baliko nawe. Tuli live mugana wange wano ku the updates abantu mu mbeera ki ekyetaagisa okubeera nga muyambibwa guild? Mukama wange kye tusinga okwetaaga essaawa zino gandibadde mafuta kubanga amafuta ge twabadde tubaliridde ng'abantu ekiro kyonna twasuze tugomoka. Kati emmotoka zino ze tulina 3 zonna amafuta gayinza obba nga gatukeeyeeko naye nga tujja kusurvivinga abantu tebalina kutya nnyo naye kati kubanga nze singa nze nyina TX waliwo n'abalala abayina emmotoka endala enneneko then n'entono tetwetaaga amafuta okusinga tulabe eminizi engeri gye tubaweereza ssente mwina musobola ozijjira yawo tuba tusobola okuzijjako ne tufuna amafuta then actually tugenda bba tukuwa update bwe tuba nga tufunye minizi naye nga mbajje mangi muno. Kale kati kansoke mbajjeko nkwasaganye tulabe bwe tubayamba. Kale sebe. Embeera bwete weeri abali ku the updates online page nga tugezaako kulanga ensonga tuzitambuza ne road mayor waffe Honorable Nabiira naye amaze okubeera nga atuuka. Road mayor waffe amaze okubeera nga atuuka. Temutya Mr. Update enkola yange y'emirimu kati abo mumanyi we bali temumanyi we bali naye baasiraanye basajja battu kye mulina okumanya baasiraanye. Basiranye kye mulina okumanya ate mu abantu ba live mukkiriza mwewuliriddeko yamu abadde guild president Makerere University omulala abadde Kateregga Julius beetaaga mafuta okubeera nga basomoka we bali tetujja kwogerawo for security reasons but beetaaga mafuta bo okubeera nga batuuka oyo ye abadde Kateregga Julius the guild president Makerere University ng'ali wamu ne waswa bayina cover we bali balina cover we bali mu ngeri emu oba mu ngeri endala lwekyo embeera bwete bweri basobodde okubaako we beesolosa balina we bali mu ngeri emu oba mu ngeri endala beetaaga assistance yaffe okubeera nga bakola ki okubeera nga batutuukako kati mubadde mulina okubeera nga mbawulizaako kaakatono mumanyi naye nga beetaaga bambi mafuta babe nga basobola okubeera nga batutukako abaana bafaabo lwekyo abasajja bo embeera kati bagitaddewo ya bunkenke bataddewo embeera ey'obunkenke okulaba nga buli muntu yenna akwatagana ne mukama waffe ali ne mukama waffe bamuteekako obunkenke nolwekyo abo baana baffe balina cover we bali so they need our assistance tubenga tusobola okubeera nga tukola ki tubataasa they need our assistance tusobola okubeera nga tubataasa omuli Kateregga Julius omuli waswa n'abalala be batugambye bonna toto eri y'abantu 11 mumanyi Mr. Update wabaawo munaffe atali mu mbeera nnungi ndooza mumanyi mu kuyiwawo omubiri selector kababuuzeeko selector babuuze bulungi baganda bange mule bulungi
Ffe twakedde edda mukulu agenda kwogera kiri eggwanga. Oyo selector. Naye ng'era teri kuzikiza we tuvaana tugenda Masaka. Tekinnaggwa n'ebitundu ebirala mutulinde. Tekinnaggwa. Tekinnaggwa satumanyira. Oyo no ye selector David Abagaye tekinnaggwa. Oyo selector David Abagaye tekinnaggwa. Natuusedde wa president Mr. Update Sebase. Enamba zaffe muzimanyi. In case you want to help our comrades, tulabenga tubafunira amafuta bavewe bali. Bavewe bali basobole okubeera nga batutuukako, tusobola okukola ki? Tusobola okubeera nga tubayamba, basobole okubeera nga batutuukako. Enamba njibateredde waawo, in case twetaaga abantu bafaawo bavewe bali basobole okubeera nga batutuukako. Enamba yiyo njibatereddeko, tulabenga tubayamba. Okuli Good President Makerere University, okuli Star wa Uganda, okuli Star wa Uganda, okuli Star wa Uganda, n'abalala bonna besijja wano kumenya manya. Oyo abadde selector Devi abadde ababuuzaako nga live from Magere State House ewa president. Live from Magere, live from Magere wano ewa president waffe wa Uganda dako. Era president agenda kuba ababuulira embeera yonna gye yayisiddwamu. Enamba zizo nzibateereddeko, enamba zizo nzibateereddeko. Twetaaga abo nabo tusooke tubataase. Twetaaga abo tusooke tubataase. Kati wadda olange kati nzikiriza president ali waka. President ali waka. Kati Mr. Update mumbuusabuusa. Bwete bonna bagambye ekiro nti president bannanga ali waka. Na ye yadda ali waka bakomuledizi baffe abalala bakwate. Bakomuledizi baffe abalala bakwate yadde nga ye president ali waka na kibagambye jjo nenga mumpakanya. Mumpakanya Mr. Update nedda, Mr. Update nedda. Nengandoza mwagala kati kunzijja kolya Mr. Update. Olwondoza omulala gwe mwagala oddiwa. Kubanga mwe nyini mwe nyini mwanga Mr. Update kati gwe Mr. Update waffe kyotugamba tetuddamu nti ate bwe nabawadde amawulire nti president ali waka but other comrades bakyali under incarcerated. Ne mungamba nedda Mr. Update, nedda Mr. Update. Kale so embeera bwetyo bweri naye nga baganda baffe abo beetaaga our assistance. Our assistance tulabenga tusobola okubeera nga tubataasa. Trisha Case onge please names Segirinya Muhammad. Embeera bwetyo bweri abakatwegattako tulabenga abaana bafaabo tiimu eyo nayo tugitaasa nene naatera okuva ku live then mbatwale ewa president wa Uganda dako because mu ddakiika ezitawera na 10 agenda kuba amaze okutuuka we tugenda okwogerera. Wagenda okwogererako eri eggwanga live from State House Magere. Live from State House Magere. President wali Mr. Update wendi. Kikumi tosobola kunjogeza kikyamu. Tosobola kunjogeza kikyamu. N'ekiro kyonna ngamba gamba. Nembagamba ne mungana edda soko mulete live. Banange kyoga president Mr. Update ntuse muleve mugamba nti president kati jangu live muleke na mmwe. Mr. Update ku president nze ndika tundu katono nnyo. Nze bankyali wabigere. Ekyo mukitegeere. Nze mbandi wabigere nnyo. Nenga mungamba leta president live nenga nti bano kati bantu mi Masaka ku bigere. Kibansabye kinene mbabuulira. Kyemwansabye kyabadde kinene nnyo. Kyemwansabye kyabadde kinene nnyo. Okakasa mulete live. Ngamba okibanga kyakuleta president live. Segirinya agamanyi sigalina mbabuulira mazima. Muntu mekyensobola ne kasito ntuma kyesisobolera nkubuulirirawo nti munnange ekyo nti ontumye kinene. Naye nga president ndoza muganda afa abannyonnyodde gwe bayita selector Devi. Kati kyetwagala okukola bane mwanguyirize tutaase abaana bafaabo babenga basobola okufuna we bayita bajje. Bo bajje abo abamu abasobodde okubaako we babeera nga nakati we bali. Nga nakati we bali. Naye nga bweti embeera bweri Edi Mutwe ali mu kkomera, Sky Soldier ali mu kkomera, Nubian Lee ali mu kkomera, Muganda Fembogo ali mu kkomera, abo bonna bali mu kkomera, n'abaana abalala bangi nnyo bakutte abaana abawera ndowooza 10 olunaku olwajjo. Bakutte abaana abawera 10
olunaku olwajjo. So abaana baffe abakwatiddwa bangi nnyo kyemulina okumanya abali ku the updates online page. Nolwekyo embeera bwete bweri ne bannamawulire abasinga era olunaku olwajjo bakwatiddwa nga mu kiseera kino bannamawulire abo bali muki bali mu kaduukulu ka police. Kale okwata otya munnamawulire bane kanu imagine kevola bana basajja beerabisa nnyo otuuka otyo okukwata munnamawulire n'omukwata n'omuggalira n'okwata munnamawulire n'omuggalira bana abasajja bane beerabisiza nnyo mbabuulira mazima munnamawulire n'omukwata n'omuggalira kanu imagine kati bannamawulire bambi bangi bali mu makomera. So embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page. President Shotire agenda kuba ayogerako gye muli. President Shotire kansoke mbalage embeera eriwo kansoke mala okubatuusaako ko katono nnyo embeera eriwo. Abamawulire batuuse dda ku maka wano gye bayita White House batuuse dda. Dennis temumulengera Dennis te bannamawulire batuuse dda. Bigenda kuba live ku TV zonna ez'eggwanga Uganda. Bannamawulire enkoko bagikutte mumwa. Mr. Update natuuse dda nabagamba nti ekikwatagana ne President Mr. Update nkeera bukeezi ekikwatagana ne President era Mr. Update ng'omunoonyaako olutalo gwe kwata ku President we awo ntabuka kyovola baseebase ate nga nyino keera mbabuulire President ali mu mbeera ki ate era nammwe musobole okubeera mugenda mulabako temutya mmanyi mwenna muli bayonta mwenna ennyonta kati gye mulina yakulaba ku President mwenna kati ennyonta gye mulina mwenna okukkakkana kwammwe nga mumulabyeko bwe mumulabako mwenna mugenda kukkakkana naye apparently temusobola kukkakkana nga temunnamulabako olw'okuba nti ekiro twadde tufuna contradictory statements twadde tufuna contradictory information omulala ng'agamba kino omulala ng'agamba kiri naye nga mbabuulira nti bannange ekiriwo kiri kiti abamu nga mugaana abamu nga mukkiriza nti Mr. Update yatuwa ekituufu naye nga ekituufu kiri nti President gonna be live shortly wendi nnyo Mr. Update wano ku White House Emagere. Danny Magic sina confirminga naye nja kuba mbabuulira whether Danny Magic is free or is not free. Mwekuumire ku the updates online page temuta page temuvaako mwekuumireko buli kimu mugenda kuba mukifuna butereevu wano Emagere Mr. Update wennatuuse edda natuuse dda President agenda kubeeranga addressing the nation state of the nation address live from State House Magere. State of the nation address live from State House Magere. Nolwekyo sharing ayita muno njagala mwenna mu sharing nga muli bangi nnyo. Mr. Update mu kamera nze leero nze ngendo gibaako nze kennyini ngamba tuzisaako buli kimu ekigenda okubeera nga kigenda mu maaso. Bobby Yanga naye ali mu komera. Bobby Yanga ali mu komera. Gwe kyoba okola keep on sharing. Keep on sharing. Tugenda kuba tubatuusaako embeera yonna wano Emagere naye nga ate bwe tuyamba bakomuledizi baffe bali bembagambye abakwatiddwa bakomuledizi baffe abakwatiddwa bemumanyi obulungi ate ne bana abatakwatiddwa naye nga beetaaga our assistance beetaaga financial assistance okubeera nga bava mu mbeera gye balimu. So embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nga tugezaako okubatuusaako embeera yonna nga bwegenda okutambula eri the next president of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu afuukidde Bosco akayinja mu ngatto kyovala Bosco akaluwe kamulemye okunoonya kati Bosco agamba tukube ngumi Bosco agamba katukube bikonde Bosco akaluwe kamulemye okunoonya asazeewo agatte mukono. Kanu imagine Bosco weerabisizza nnyo kamulemye akaluwe okunoonya mu ddembe kati agamba kanzijeyo bujjamba okwo kwegamba endabisa Bosco gye weerabisizzaamu
wallahi oswadde nnyo ebintu byonna byokola bikulabisa bulabisa buli kimu kyokola kikulabisa buli kimu kyokola kikulabisa n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nga tugezaako okulaba nga tubatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso wano ku live update eya Mr. Update eya Mr. Update n'olwekyo mwenna mwebale kubeera nga mugoberera Mr. Update live President shortly gonna be live President shortly gonna be live munga pictures are not clear mube bagumu mube bagumu embeera bwetyo bweri nga tulinda president nekati okuba nti ngenda kugira ngo oyimiridde oti abo tumulinda bwafulumayo yatusiza oza yatusiza fuluma ayingidde ndowooza